Ab'ebyokwerinda okuli poliisi n'amagye bazinzeko ekitebe ky'ekibiina ekya National Unity Platform eky'e Kavule Kwossa n'essomero lyabwe ery'obukulembeze erisangibwa e Kamwokya. Olwaleero enguudo zonna ezituuka ku kitebe kya NUP e Kavule zibadde nzigale nga tewali kidduka kyonna kikkirizibwa kuyitawo. Abantu abasinga obwedda basaliikiriza busaliikiriza okutuuka gye balaga. Tutuuseeko ku ssomero ly'obukulembeze erya NUP erisangibwa e Kamwokya ng'eno tusanze ofiisi zonna ezisinga okuba ennyingi nga zaamenyeddwa olunaku olw'eggulo wamu n'edduuka omutundu ebimu ku byambalo by'ekibiina kino omuli zi T-shirt, manvuuli Kwossa n'ebirala nga nalyo lyamenyeddwa. Eno ebintu ebiwerako byatwaliddwa okwabadde n'ensimbi enkalu. Kyateebereza nti ziri more than 10 million shillings ezibadde mu ofiisi ye, wa accountant more than 30 million, Kamwokya more than 4.5, naye nga bwe mayitulira departments ez'enjawulo zibeera zirina ssente ezitambuza emirimu gyazo, kati tetunafuna n'abalala aba organizing simanyi babadde bayimiridde batya aba mobilization n'abalala bonna, naye you can imagine bano abantu ne bajja ne babba ssente z'ekibiina nga bwe bakola e Kamwokya luli bwe bajja. Wano abakulu mu kibiina ekya NUP okubadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Nnyo Kwossa Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lois Lubongoya n'abalala bategeeza nti byonna ebyakoleddwa ab'ebyokwerinda kabonero akoleeko obutiitiizi. Mulaba nti bakola ebintu bino kusookera ddala mu bumenyi bw'amateeka naye nga bagezaako okutusala speed baagala batumalemu amaanyi ekitagenda kubeerawo. Bino bye bakola ffe bitwongera bwongezi buvumu okulagira ddala nti tetuliko wetukutte we otunywereze ddala, kubanga ng'abantu abalala bonna bwe boogedde nti bw'oba kale olina ky'oyagala okunoonyerezaako, lwaki tebaatuwandiikira ne batutegeeza nti kale tuzze twagala kunoonyereza, tetwali kigaanyiko. Tebabadde ba security nti bazze kulaba ebigenda mu maaso, babadde bazze kunyaga ebintu byaffe ebya National Unity Platform. Bano basambaze ebyogerwa nti waliwo okwaza okwabadde kukolebwa nga bagamba nti bo abakulira ekibiina tebaweereddwa mukisa kubeerawo nga bino bikolebwa. Tuli kibiina ekiwandiike era tutambulira ku mateeka. Poliisi oba ne military bajja wano oba e Kavule ne bagamba nti twagala kunoonyereza kola search, tituyinza kubagaana. Naye kiba kikulu ne tutambula nabo, kiki kye munoonyereza, mututte ki, mutaddewo ki. Oluvudde wano beetadde mu ddene ne boolekera ku kitebe ky'e Kavule okulaba embeera bw'eri era nga batyo balungamiriza ku bye basanze. Faani z'abakoze eki ne muzirabye nazo zonna bazimenyemenye ne batwala ebintu byaffe kwegamba bagezaako tukolako effujjo. Ndowooza oluusi gavumenti ebeegamba abantu bano katubakoleko effujjo tulabe ki kye banaakola oba banaavaayo. Ne wasangiddwayo abasirikale ababadde beebunguludde ekifo kyonna n'emiryango egiyingira nga n'abamu bali munda nga bagezezzaako konkona wabula abasirikale ne babagaana okuyingira. Abasirikale babategeezezza nga bakyaliko bakyamaliriza munda nga mu kaseera mpaawe kaaga ab'ebyokwerinda beeyongedde okuyika ku kitebe. We want to access our offices. What is the matter? Or speak to someone in charge. Oluvannyuma ab'ebyokwerinda bapondoose era bwe batyo abadde munda abadde mu ngoye eza bulijjo balabiddwako nga bafuluma. Bano balinnya emmotoka zaabwe era bwe batyo ne bejjawo. Wanawo ofiisi ezisinga zisangiddwa nga zimenyeddwa nga n'ebintu ebisinga okuli zi kompyuta bitwaliddwa nga ne yafeesi ya Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu nayo tetaliziddwa. Kinajjukirwa nti olunaku olw'eggulo omwogezi wa poliisi Lusoke Kituuma yategeeza nga waliwo ebintu ebiteebereza okuba eby'obumenyi bw'amateeka ebikolebwa ku kitebe kya NUP ng'akulira oluvuganya gavumenti mu Parliament Nnyo kinakiwakanyizza. Twagala okubategeeza nti exercise yatambudde bulungi era tuyina n'ebizibiti ebimu bye twajje mu bifo ebyo bye tujja okukozesa ng'obujulizi mu musango bwe tulyogezaako okunoonyeza obujulizi bwabwe. Kakati mu kaseera kano tekinategereka biki ddala ebyazuuliddwa ku kitebe kino nga tuviiriddewo ng'embeera egenda edda mu nteeko nga n'emisanvu egimu gibadde gigiddwa mu kkubo. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.